President Museveni akyagenda maaso n'okukola laleze mu bitundu eby'embalala. Leero waakutandikira mu Ruhinda County ng'abawagizi bamulinze mu bungi era ng'abayimbi ab'enjawulo baatandise dda okubakyawula. Asuubira okukola laale mu bifo okuli Ruhinda North, Buhwejo ne Nyabushoze. Abantu betukedde okwogerako nabo boogedde we baagala ayongere amaanyi omuli okulwanyisa obuli bw'enguzi n'okwongera eddagala mu malwaliro. Ez'aiguru aleeteme emibazi mu malwaliro kuba ntumuhagira tulya bayinalemu. Aleeteme abadokita abali ebine experience buli kimwe twahikaho tusange kirigi. Olubwenguza ateho amaani mingi atucenderezemu. Kurugaba MP kwikomorwa Nancy kwikomorwa bono burugwenguzi burengere batukwatireho ikintu cy'amani. Enguzi iyo eyijwire nicyo kiresire bintu obuhereza bwakukora butakwika kunuya abantu abakuhereza ngo barete service baziretera abantu benyuma batuma mabondo gabo. So muntu wenyuma asigara kubona abalala bamusimye olw'enguudo ezikoleddwa era nga kati zibayambira ddala okutambuza ebyamaguzi byabwe. So tugira ngo Museveni wakozere konka abantu abakohereza enyuma obuhereza bwe tubakubusyayo kurungi bwe tushaba ngo ahinduremo. Ni nsima mukura mawihanga Yoweri Museveni ahabwe birunje byatukorire enguto nture nungi amashomero UPE akajuteramu mwene kintu kirungi munonga. Habat Kavuma yakusakidde eggulire lino ku Rabukede TV.